Was this man approved? What's the process? The budget is formulated by a committee. The Minister of Finance and the President endorses. Sente zinazaayisibwa President. Yazikiriza. Ati Minister of Finance. President yaba Minister of Finance. Minister of Finance. Minister of Defense. Yeah. Bwino omukambwe alumiriza Mathias Mpuuga kubanga Museveni yamuwa akasente kati okusinza ku Tamale Mirundi omukulu yafuna akasente okuva ewa General Museveni eranga ono tasobola kubanga akiwakanya olwensonga audio Masawo Tamale Mirundi aleese Masawo agenda kubanga ojulira wabulanga nja kusabira wano wenyini video jipereka like subscribe nga tulawo mundi ogusooka akalimi akakyuse kajja mu personalized okateke mu all akitegeza buli kitugenda okuteeka wano gwe omuko bagenda okusooka nga bakiraba kali Tamale Mirundi agamati Mathias Mpuuga talina musango gwe yamenya olwensonga General Museveni yamuwa akasente era nga ye akasiza ddala anti ekyamazima abantu ba struggle balina okubanga beesiba bbiri olwensonga omu abadde omusutibwa yandibanga yabalya mudda olukwe nga tebamanyi kati ate ebipya ku Ssemujju Nganda ono naye ateeberezebwa okubanga yalya akasente ate oboolyawo nga abasajja abeera abakuba kati bwino naye wuuno kanzije tweyongereyo kibakwongerako kikuteeka mu kifaananyi eky'omubbi kati abantu abasinga obungi bwe batyo batunulidde ensako gye babadde muganda wange Mathias Mpuuga mu mateeka nayo tteeka nali muli yamenye era muli nawa ne baala Ssemujju Nganda akugambye awolereza Mpuuga kubanga mu mateeka tewaliyo tteeka n'eri muli yamenye ku ssente ze baamuwadde. Mpuliriza bulungi. Gwe wenna ayagala okugenda e Canada nja kujjukiza mikwano gyaffe aba International Conference on Maternal Newborn and Child Health kati bano Bakabalega Associates nga basazeewo okanga bakutwala e Canada ku bei aleese kati kwata esimyo abakulu bano bakubireko International Conference mugenda okubanga oyita gwagala okugenda e Canada omwaka guno gwe nnyini omwezi gw'omunana budde bw'obugwayo ate okusobola okulaba nga obeera part of this kakana atuula wansi embeera ogenda kubanga naawe okakasiza ddala anti bano aba International Conference ebyabwe birabika nga bya ddala kati nabo njagala kubanga bukakalanga katambula obako enamba ya MTN Sembe 31 agwejangu buzumu inbox omugambe njagala kubanga manya ku nsonga ze Canada ate tuyongera okanga atembera okitera udala kankweta Tamale Mirundi ne bwino wa Mathias Mpuuga kosa Bobi Wine kaswa zechika chetu hafu nabis hafu na amazika n'amazzi muleke musonyiwe nidda n'amazzi usajja mass communication kuvumira ddala n'enkuteekawo kakati ekyokweri kikimu Minister Presidency nga president alina ebintu bingi kati sente zino yaziyisa kati sente ndize blockers n'amazzi yuwa amazzi amazzi niyo baleke tubavuma mu Tamale the public must know the insight the population bali ku social media n'amazzi bali ku social media you send the blockers n'amazzi because how do you process this money? Unless the money was not budgeted before, no deviating a percentage. That's why people go for supplementaries. Neka daga sente zina yazina. Yenga tiyagabanga. Zaliwo. Ngate zala bikanga nnyo. Yeah, and the system is different. Kata kati example yanga ko mweri ko Tanzania agisaso. Nibaka tuzimbi no kuzimba hotel, tuzimbi ekifo. Abana baffe mwe tulina baleeta ngo bayonsesa mumugenda kusasula nigu nga bizimbye wewe ezo office bazime kankubuuli ebungereza empya bere ne basira nti bana minister mukaaga you seek the educated people abera ne Minister of African Affairs an assistant nenga bakola sibi bana abaffe democracy is expensive nti tunuli ya Tanzania ina Zanzibar government ina mainland government ina union government federal is expensive democracy is expensive ndikakati eze motoka zolaba eziwerekera ku speaker eziwerekera ku deputy speaker zinywa amazi sente zifaawa ziri ku budget yeyo ankubuli tiwali kibalibwa mu nsi once a state becomes a state you cannot have a leader before the surplus level tewaba kabaka nilwaki pali andi nkubuli state bwe bagizimba ati surplus level state ebera ku surplus level bosoma social nti government services zafa nena banja ina zakabako buli omwayina banja mulaba nama chief justice ina zakabako bonna bazikaba service nti buli omba muyikira ekitegeeza once you fail to deliver people pounce on you ekitegeeza ne bana ba opposition bonna balina bagenda kulya ekyo kyakubiri ekyokusala this when they are arguing as if
this speaker or president, as I used to say, do they storm national conference in Bajayu said? Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku nnamba 0752871515. Okumanya bano abasajja si bagezi. Bulijjo tukuba mu Buganda ebituli era nga twogera ku kabinja akali mu Buganda awe Mmenga awo akali mu byobufuzi wano akatabangula embeera naddala mu opposition nga muwakana. Njagala muwulirize Ssemujjuŋŋanda navaayo ne mukuba mu ttooki ne munkuba mwankuba era wali eyajja ne mu inbox yange nina ne voice note ze yanvuma nangamba gwe oli kisiru ate Ssemujjuŋŋanda agezaako okulwanyisa Museveni ate gwe gwokuba gwe wajja kukuba buli omu ne mugamba gwe nfaako gwe ndeka nze ndaba bulabi nze mukubyemu ttooki. Muwulirize Ssemujjuŋŋanda kati ku nsonga za Mpuuga. Wuliriza. Budget jetwisa ya Museveni nja kweta report ya Dr. Lulumi Bayiga 2013 nga Museveni uli lwatambula kubona agenda tugamba agenze Masaka asasanya biliyoni 2 ne miliyoni 4 buli lunaku. Webale nnyo ono akugambye awolereza Mpuuga mu mateeka teriyo tteeka n'erimu lye yamenye. Lwaki olwanyisa Museveni mu mateeka amenye etteeka ki? Yes, njagala Ssemujjuŋŋanda oyimirire ompe ensonga lwaki olwanyisa Museveni mu mateeka ku ssente ezisaasanyizibwa zasaasanya aba amenye etteeka ki. Kubanga bulijjo tugamba olwanyisa Museveni kubanga asaasanya bw'atyo. Osegedde asaasanya ssente y'omuwi w'omusolo. Teriyo kintu kibi nga muntu akubbira mu mateeka. Bano ba Mpuuga bonna bayita mu kakodyo k'amateeka okubba. Abantu abo babi kubanga be basaanyawo eggwanga be bafuula amateeka okubeera useless nti tegakola nti bo bajja kujja olw'okuba ba member of parliament be balina oyisa ssente baziyise bazeegabanye mu mateeka bamenye etteeka ki. Kati gwe oyagala kuŋŋamba gwe Ssemujjuŋŋanda nti buli lunaku mulwanyisa Museveni nga mulwanyisa wa bwerere. Buli lunaku mulwanyisa Museveni kyogamba buli lunaku mulwanyisa Museveni nga mulwanyisa wa bwerere. Nabagamba mmwe mukolera musajja oyo Museveni. Era nenvaayo nentandika okukuba mu ttooki ng'ojja n'obuzaabuza bannayuganda lengera Museveni ssente zasaasanya laba Museveni ssente zasaasanya ate mmwe temuli babbi batuufu. Omubbi omutuufu tajjaayo mutwe nga munne bamukutte. Nalabye akabinja akali mu Buganda nako kajjeeyo omutwe. Leka nkubulire mugenda kufa mwenna poliisi enoonya ani yabbye ani akolagana n'omubbi ate mujjayo omutwe muwolereza omubbi. Mwenna mubaba kukwatibwa. Saawa zino ttooki tugikuba mu buli omu mu mateeka. Njagala gwe Ssemujjuŋŋanda ojombuulire mu mateeka Museveni amenya tteeka ki ku kusaasanya ssente ezo. Era ombuulire ayina zisaasaanya oba talina zisaasaanya. Gwe ssebo otugambye owolereza Mpuuga kubanga wasoma naye. Era togenda kukkiriza muntu akuba ttooki mu Mpuuga kubanga Mpuuga wasoma naye. Ffe munnange n'ab'eŋŋanda abamu twabejjako mu zino ensonga ne tubagamba mugende eri ne tubejjako kubanga tulwanirira abo abannayuganda abaana abawala abasoma n'amaliriza okusoma ne bamutwala mu mawanga g'abawalapu kukuuta ttooyi. Ffe tuli tuvuddeyo olw'abo bannayuganda abatulugunyizibwa abali makomera nga basibibwa tebalina musango. Ffe tuvaayo lwabo bannayuganda abattibwa nga talina kye yakola nattibwa. Waliwo abalala ababuzebwawo abalala bali eyo bafiira mu malwaliro babajjamu organism ne bazitwala ne bazitunda nga bakyali balamu. Ffe munnaye betuviiriddeyo era lyensonga lwaki tuli mu nsonga zino. Gwe mu nsonga zino oliwo okulwanirira mbu mukwano gwo gwe mwasoma naye era tosobola mukkiriza kubanga ne bw'aba yabba
Doza mubawulidde ababadde balwanyisa Museveni bonna bavuddeyo lumu nkugambye bawooma bavuddeyo bonna lumu bonna lumu. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.